Strategy Media Call nkukubiriza okwongera okusubscribinga ate era n'okufollowinga ku media platform zange zonna endala era ndi ne Pastor James mumungobeza naye siwulira bagambye bagenda kunteekako strike mumungobeza naye siwulira bannange ekikulu ebyo bagamba akyalina bingi ogamba otya Pastor leero oli musanyufu kyalimu akalulindo akaliwa akabakidde leero oli musanyufu naye ofunye kasente akawera oba ng'olina kyobadde okuba ekikutuse era vaibuzo ziriko waggulu ziri nnyo etubalira mu percentage we ziba zibadde ku 5 kati ziri mu 6%. Gy'obulidde Pastor? tubaddeyo bigenda bitya? si bibi oziwe gye tuli tugezaagezaako kaakati olina ekintu kyewakoonako luli kyenjagala tutunuulidde naddala ffe mu bavubuka kutya bwe tukola ssente abantu waliwo abantuukiridde wadde abamu era tebali naawe naye abasinga bali naawe nga bagamba Judy oba ozzeemu okufuna omwami oyo tuyambe omutubuulize butya bwe tukola bizinensi butya bwe tusobola okuba ne ssente mu nsawo butya bwe tusobola okugaziyaamu obwongo okuva ku siteepu eriwo okudda ku ndala kuba bangi abavubuka nga nange mweri tutambulira mu kutamanya wakoona ku nsonga ya appetite era kyali wange yankubidde essimu yala Jude mane ira kyengenda okola naye nenabanga mululu gwa appetite gwe guntawaaja naye mugala tokikola kikontroli ensonga ya appetite so okyalina bingi byolina okugamba abavubuka ate nebibayambako era mu mbeera bwekyo oyina gye wakoze emisango ate negiwunyira nze bannange kaakati ate wa gye wageze n'okuba misango ki gye wageze n'ogamba bwe tuba twagala okugjako omukulembeze w'eggwanga tujjeko abasuulu gwafuuse musango njakyogerera naye James olowooza tebasobola kufuna basobola naye nange mbafuna kati ntandikire nze nkubuulidde kati gwe omanyize okusinziira ku bintu by'oŋŋambye kantandikire ku kiri ekyosoose ekyabavubuka baagala kwekulaakulanya kya bizinesi nze nno nyina amasomo mangiko oba nyina essomo erikwata ku byenfuna era njigiriza abantu naddala abeetandika osobola otya okwetandika kantu akatono n'okakuza ne kagejja ne kafuuka ekintu ekinene abawangadde nange ekyo bakimmanyiiko nti ndi muntu akuwa amagezi ng'era embeera kyakulabirako gy'oli okukwata ekintu ekitono nenkizaaza ne kifuuka kinene so kati era mmanyi nti ndi expert mu nsonga eyo ng'oggyeko kankole statement eno mu abantu abali mu kibuga abali mu byalo eriyo ekintu Katonda kye yateekawo ng'ekintu ekyo tekisobola kuvaawo nga kyafuuka nnono tosobola kugaggawala nga toli mu nkola ya buying and selling
bwe wejja mu nkola eya buying and selling tosobola kukulaakulana, tosobola kweyongerayongera. Enkola eno ey'okutunda n'okugula. Era bw'osoma mu Bayibuli mu kitabo kya Revelation mu kubikkulirwa, Bayibuli egamba nti mu ennaku ez'oluvannyuma obanga enkomerero enaatera okutuuka nti walibaawo ekkugiro ku kugula ne ku kutunda, nga tokkirizibwa kugula wadde okutunda, nti okuggyako ng'olina ennamba. Kitegeeza nti ne Setaani enkola eno agimanyi nti weewatudde amaanyi agasobola okutereeza ebyenfuna byaffe nga twetandika. Engeri nnyingi nnyo zetufunamu ssente. Waliwo abantu ba salary earners ng'afuna ssente mu musaala n'alinda n'azikozesa ne ziggwawo n'afuna endala. Naye baba bakuwa musaala gwenkana ki? Naye baba bakuwa miliyoni 3 era ekiseera bwe kituuka oluusi ne bagoba, era ssente ezo ogenda okulaba nga otandika olugendo lw'okwavuwala mpolampola, era wayitawo ebbanga ogenda okulaba nga tokyalina. Naye omuntu yenna nga mu mind yo mulimu buying and selling, olina ky'otunda, olina ky'ogula, tosobola kubeera mwavu. Amazima gali nti tosobola gaggawala mu mbeera eno gye baga nti jangu tukusabire ofune obugagga. Abantu bonna obwongo bw'abantu bwawambibwa ne bukwatibwa. Belief system yaabwe, belief system yo bwe switchinga off eva ku mulamwa n'otandika okulabira ebintu bino mu nsi ey'omwoyo, era ogenda okwekanga nga bifaanagana. Bw'oyingira mu by'omwoyo ennyo ebyekisamize, era ogenda okulaba ng'ogamba nti okulaakulana nina okubaako akati kenfuna, balina okubaako kye banfa, nina okugenda ew'omusawo gundi. Era otunuulira omuntu nga gy'alaze okumuwa obugagga ate oli naye bw'anoonya, era ajja mugamba nti bw'oba oyagala nkukoleko, genda oleete ensimbi bwe ziti, genda oleete empeke z'emmwanyi, oleete n'enkoko, oleete n'emitwalo 385. Ate enkoko gy'oleese era okulanga gy'ogenza okusaba obugagga ate naye bw'anoonya. Era oluusi omusanga ne mu kayumba ng'essika mugagga. Kakati belief system eyo bwewamba abantu. Kati neeno mu ddiini omusumba akumatiriza ddala n'agamba nti wowe oyagala kulaakulana, omukisa ogubagaggawaza nze ngulina, n'akuteeka mu mbeera nti ye bw'omuwa n'alya n'akkuta, gwe ng'ofuna omukisa. Ye bw'afuna buli kye yeetaaga, gwe ofuna omukisa. Gwe bw'oleeta ssente zo ewuwe, gwe n'olyoka ofuna omukisa. Ne weebuuza ye ate okugufuna olina okugutwala. So kati bino ebya ssente kati nkubuusa, olina okuba nga oli mu system eya buying and selling. So sigamba nti ebintu bijja kwekola. Tekitutta abantu abakkiriza mu busamize, ayinza n'okusaddaaka omuntu, basaddaaka ebisolo. Eno mu basumba bakuweesa ensigo, bakukola buli kintu kyonna nga bagamba nti omwo mw'onojja omukisa. Naye nze guno gwe mulimu kati gwenkola era gwe nnyina n'oŋŋamya abavubuka mu kkuba eggolokofu mu lugendo luno olw'okwekulaakulanya. Nenkusomesa, nsooka nenkusomesa okwesangula mu batu okudiliitinga mayindi eyo gye baakuteekamu nti ogenda gaggawala mu ngeri y'ekyamagero. Nemmala okubidiliitinga ebyo nenkusomesa ennono Katonda ze yatuwa zetusobola okugaggawaliramu. Kakati pasita kyoyogerako kukola omuntu kukeera n'ogenda n'okola. Naye kati trend eriwo ennaku zino abavubuka gye balimu abasinga kusabiriza. Waliwo enjogera egamba nti work hard for success. Kola nnyo obeere bulungi. Naye enjogera tekyaliwo, tekyasobola kukola. Ffe twagijjawo tugamba work smart. Kati abantu era njogera kino, abantu abasinga okumenyeka, abantu abasinga okutuuyana be basinga okufuna ekitono. Abantu abasinga okutuuyana ku nsi be basinga okuganyulwa ekitono, be bafuna ekitono.
si kyangu kugaggawala muntu oyo, era ne Bayibuli egamba nti muntu oyo zo osobola okufunamu ekyokulya, muntu oyo zo osobola okugyamu emmere n'otwala ewaka akawunga n'otwala ewaka ettooke, ebyo muntu oyo bisobola. Naye era nze nagamba abantu nti olwaleero ne bontemako emikono, gino emikono tegiriwo okukola kati. Abakozesa emikono bafuna kitono nnyo okusinga abakozesa omutwe. Kakati nze ne bontemako emikono nsigala ngenda mu maaso, sobola gati bantemyeko emikono kati sikyasobola kukola nedda, kubanga bwe nabikkulirwa kino nendekera awo okukozesa emikono. Wabula nnyina okukozesa abakozesa emikono, nakati njogera wano naye bali mu kunkolera, bo nga bakozesa mikono nenze nakozesezza bwongo. Kati buli omu asobola okukozesa obwongo. So kakati tukuyigiriza engeri gy'oyinza okuva ku ddaala erikozesa emikono n'okozesa ki obwongo. Kuba nze namala emyaka nga 15 oba 20 nga nkozesa emikono, siina na kintu kyendagawo n'eki kyenafuna mu kukozesa emikono. Okuggyako okugula bulangiti n'ogula akasuuka n'olya n'okola ki bwe bityo. Naye bwe natandika okukozesa amagezi, era nze obudde omuntu yenna buli okukozesa obwongo kyeki, buli lw'omala obudde kati akozesa emikono oyinza olunaku okukola essaawa 8 ng'okozesa mikono, essaawa 8 n'onnyuka. Naye ate nze akozesa obwongo, nyinza okukozesa obwongo n'endowooleza essaawa 12 nga nja kukolera essaawa emu. Yenjawulo yaffe, olowooza nnyo n'okola kitono, naye oli n'akola nnyo n'aganyulwa kitono. Era abantu abasinga okutuuyana osanga omuntu nyina abantu bentunula noga akuba bbulooka okuva ku makya mpaka lwaggulu, nyira ogenda okutunuulira waatuuka ng'okuggyako ng'akyusizza n'alowooza mu busente buno bwafunye mu kukuba bbulooka n'abutereeza ne busobola okumutuusa ku ekyo okuganyulwa nga takoze. Yeddaala eryo kati osanga omuntu n'abeera mu takisi, nasikako ku luggi lwa takisi n'alubeeramu okuva ku makya mpaka lwaggulu ng'ogayo olimba. Kakati okuva ku makya mpaka lwaggulu, ekyo kye kikukola. Omulimu gusobola okuleeta ekyokulya, naye gukwata obwongo bwo, ekkomera erisingira ddala ku nsi okuzikiriza future gwe mulimu. Muyinza obutakitegeera nti kubanga gukwata obwongo obw'amaanyi ennyo ne gubufunziza mu kantu akatono bwe kati n'olobera ku ekyo. Era nze bwe ndaba omuntu avudde ku mulimu ng'alina ekintu kyakoze, mutendereza, ndaba nti yatwala eddala, naye omulimu kyekintu ekitaviikako, kubanga kikuwa buli lwokola ne kikuganyulwa, buli lwokola bakupeeyinga. Kyokka ate eno mu kulowooza n'ofumiitiriza okulaakulane, oluusi tekisasula kityo, tekikuwa manthire, tekikuwa deyire. Era abantu bayinza n'okutunuulira emyaka 3 nga balaba togenda mu maaso, naye ng'ate obeera ogenda mu maaso. Naye abantu bonna abashifutinze okuva ku mirimu tomala gaguvaako nga totegedde. Yensonga lwaki tukuyigiriza nti kirungi n'otandikira ku mulimu. Yeddaala erisooka, a job. There is a difference. Waliwo enjawulo wakati wa job ne work. Kati ffenna tulina okuba nga tulina work, naye akalimu kano kasobola okukubeezaawo naye tekasobola kukugaggawaza okutuusa ng'otegedde Katonda kye yakutondera okukola kye tuyita waaka. Amaanyi agali mu ggwe, amagezi agali mu ggwe. Kati bano ba business owner kye bakola, akuwa omulimu n'akwata obwongo bwo bwenna. Bw'obeera musomesa, nasomesaako era emyaka 4. Kati bw'obeera musomesa ng'olowooleza essomero lye, tolowooleza ssomero lye, olowooleza essomero lye. Kati obwongo bwo bwonna bulowooza abaana by'onoosomesa, lesson plan, scheme of work, bulowooza enkya onookeera ssaawa mmeka,
ogenda golola ebigezo kati obwongo obwo tebulina budde bulala bugenda kulowooza ku kirala kati obeera mu kkomera lyekyo buli lunaku olowooza ekyamukamawo okutuusa nga ovudde mu keeji n'otandika okulowooza ku kikyo kati omulimu gukulowoozesa ekyamunno ng'ekikyo tobirowooza kati keeji eyo givaamu otya kati olwo olugendo lw'okugivaamu lwetaaga ng'ozze n'oyingira mu ssomero lyaffe essomero ly'okutegeera bino ebyenfuna lisangibwawo bweriri anti abagala okwewandiisa bayita tujja babuulira kubanga kankubuulire bayitawo abantu balina okuyaayaana baagala okumanya ekituufu ekyokola ffe mu agents of change ogwo gwe mulimu okuchenjinga kubanga si kyangu sijja kugamba nti enkyava ku mulimu ba motivational speaker ayinza okugamba enkyava ku mulimu ogenda otandika ogugwo ffe si bwe tukola ffe mu agents of change osooka kujja n'oyingira mu classes zaffe ne tusooka tukujjamu that belief system bwe tugikujjamu ate ne tukubuildinga okuzuula talenti yo weeri ekirabo katonda kyeyakuwa kiri luddawa kati bw'omala okwezuula awo n'olyoka otandika kakati wagamba omuntu omala kulwako naye akaseera n'omuzuula n'omanya talenti ye nti ono katonda yamuwa talenti bweti ono amaanyi ge gali wano kati tugenda myezi ng'emeka seena nzamanyi gange galiwa nawe kuba gumu omuntu omutegeera kubanga lwe yagambye nanga naye Judy omukulu oyo lwaki tomubuuzaako na profesaizinga ku kamera koze ye totumye westudio kakati amaanyi gange galiwa amaanyi go gayina olwedde kati oli mu ki kyokola kati bw'otunuulira omuntu bw'oti kati sinnaba kukumanya nnyo kyempita okukumanya si kwe kujja gy'oli nentuula mu kamera n'ombuuza ne twogeraganya awo tuba ku same level kati ombuuza nenkuddamu n'ombuuza nenkuddamu tuli ku same level naye kiri kyenjogerako kwezuula ojja mu kilaasi n'obeera atamanyi wali kati nenkubuuza nze nentandika okukuwa teachings zange kati olwo bwe nkuwa teachings nenkubuuza questions ng'abali mu kiraasi nentegeera otegeera otya ku kino otegeera otya ku kino wayita otya mu kino ensi ogiraba otya ensi ogirabira mu mayindi ey'ebyomwoyo oba omaze okutegeera eby'omubiri kakati awo lwe nsobola okuzuulira ddala nemanya nti ono alina potential mu kino so kati abantu bangi abalina potential kyeki yemaanyi agali mu ggwe nga tonnagakozesa kati agamaanyi abantu bangi bagalina bafa nago nga teyeezudde nga kituufu nga tamanyi kakati olaba pasita amaanyi ago goyogerako abantu betololwa abantu abo babeera around balina negativity nyingi ku bantu buli wobeera mu bantu nga balina negativity newoba n'amaanyi gafiira muli munda mubo n'okutya kyogera ku kintu ky'okutya abantu nga tulina nnyo okutya ekintu kino ky'okutya abantu bangi balina okutya ne bayibuli eyogera ku kutya era ekyogerako ngega nti naye abati abali kawadi n'abatakkiriza balibeera omugabo gwabwe guli mu kuzikirira gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro kyabagezaako okugamba nti buli lwobanga otya ate nga tokkiriza kubanga ekiyinza okumalawo okutya kukkiriza ekiyinza okumalawo okutya okukkiriza kutya buli lwobanga kati bw'oba obadde otya ng'otya nti awo ntyawo sijja kuyitawo kiro kati buli ekyokulabirako wano kiro ntyawo tosobola kuyitawo naye bw'okkiriza n'ofuna faith n'ogamba nze ngenda kuyitawo tewali kijja kumbaako that is faith ogenda okulaba ng'oyiseewo nga tewali kikutuukako kati buli lwoba ng'olina fear ekiba kigikuumidde awo okubeerawo butakkiriza kati gamba abantu balina fear ery'okukulaakulana mu kibuga kino Kampala oyinza okugaggawaliramu tekisoboka that is fear
kakati ekijijjawo tutegeere nti evuddeyo kwega nti nedda mu kibuga ky'e Kampala nsobola okugaggawaliramu, that is faith. Kati omuntu agamba wano mu Kampala osobola okugulamu poloti, poloti zaggwamu n'ofuna fee eyo, buli wamu wenda bawazimbe, tesoboka. Kale ekisobola okujjawo it is faith. Kakati kitegeeza awali okutya wonna bw'obeera otya buli kimu ng'okitya, ne bino bye twogera abamu n'abatutiisa bangi. Kati fiya tejja ereetebwa ebigambo naali bisabise bulungi naye belief system. Kati oyina belief system ey'okufiya, wakiyingiza mu bwongo obwo nti otya oli muti. Kakati eyo endowooza waliwo ebigambo bye wawulira ebyaleeta okutya okwo, either zino ze sources za information ezaleeta okutya. Awaka we wazaalibwa maamawo ne taatawo nga baali batya, ebyo ebyobugagga bamala kusaddaaka bantu katugumire mu bwavu, n'ojja eyo fiya. Ekirala fiya bagijja mu kkanisa, abasumba batiisa abantu. Buli lwalaba omuntu akulaakulana abo bagenda mu nnyanja, abo balabika gavumenti yebawa, abo balabika bakola bantu. Kati n'ofuna fiya eyo tosobola gaggawala nga teweekoledde. Kati fiya eyo ereetebwa ebigambo bibaze bagamba okugjako ng'ofunye omukisa ng'omaze okukola kino. Kati omuntu aga nze ndijjawo ensigo, gundi yamala kuwaayo mmotoka n'agaggawala, nze ndijijjawa. Waliwo omusajja gwe nalabye yagambye nawaddeyo obukadde 7 bakole crusade nenfuna akawumbi n'akomaawo. Kati obujulizi obwo yabuwadde mu nnaku zino. Age nti gundi yali akola crusade egindi nempayo miliyoni zange 7. Nali ndi mu kuzimba petrol station nga yagaana, naye nafunye biliyoni namba. Kati petrol station ngimaze. Kati oli bwayimira ku kituuti ky'ekkanisa n'ayogera information eno, mmwe temugiraba nga nkulu, era abantu bagayi nange bwe ndifuna sente ndi. Kakati bw'olifuna dde miliyoni 7 ozisige mu crusade y'omusumba olyoka ofuna akawumbi. Kati ekyo kimalira ddala okuleeta fiya tiwamma ogaggawala, olina kumala kuwaayo ebyo oli kingi. Kati oyo aba akoledde oli. Kati fiya eno ereetebwa ebintu bingi, so nga ate si buli azimbye petrol station nti yamala kuwaayo emiliyoni 7 ew'omusumba oyo. Abamu abagizimbye sina bannayuganda, sina balokole, tebamanyi na Mukama. So kakati fiya eyo nze abalokole n'abasumba n'ekkanisa z'abalokole zikuriyetinze nnyo fiya mu bantu. Tojja kufumbira obufumbo bunywere nga sikusabidde mukisa. Tojja kunywera mu bufumbo nga toyise mu mikono gyange nga toyigiriziddwa n'ofuna fiya eyo nti owaayi kamale gagenda. Kati fiya eyo ffe tugijjawo tutya? Yaleetebwa bigambo. Awo awatudde ebigambo ebyo ebyakuriyetinga belief system, nange ndeeta bigambo bino byenjogera. Abamu ne bavuma, singa obissaako omwoyo n'obiyigiriza ogenda okulaba ng'ojjawo fiya otaddewo ekigambo, nange ngenda kufumbirwa, nange ngenda kubeera bwenti, nange nja kituukako. Kati nze sirina kizibu kye nnyinza kufuna ku nsi, ku planet earth. Sirina kizibu kye nnyinza kufuna, sigamba nti sibifuna, naye sirina kizibu kye nnyinza kufuna. Kakibe kya bulwadde, kakibe kya bwavu, kambe n'ekizibu kyenkanawa, n'eŋŋenda eri omusumba yenna ansabire kiveewo. Tekyetaagisa kubanga nkimanyi nti bw'aba Katonda nange ndi mwana we asosola. Lwaki awulira ggwe? Wafuuka bbulooka wa Katonda? Kweganze takyampulira omwana we. Kati communication eyita mu ggwe. Anti kati bw'oyogera bw'otyo bw'oyogera bw'otyo lwakuba nti waliko mu basumba era obamanyi. Kati naawe kennyini waliwo abantu abakukkiririzaamu abasobola okufuna ekizibu n'adduka ewaani ewuwo. Kati gwe tosobola kuba oli part of them. Kati buli lw'oyigiriza Yesu, buli lw'obanga oli wakkiriza Yesu nti yaliwo n'omulimu gwe yajja okukola n'agukola, kino kyekibaawo. Yesu bwe yamala okufa, Bayibuli egamba nti ejjigi lya yeekaalu, ejjigi kyeki olugoye olwali mu yeekaalu ne luyulikamu emirundi 2. Ekyo kyalina amakulu. Lwayulika lwaki? Olwali lwawula bakabona be beeyita abasumba ba leero n'abantu nti kati ewa Katonda tokyantuukira. Edda nga kabona ayingira eri gy'asabira
ne bamusibako n'omuguwa bw'agendayo nga si mwonoonyi ng'afiirayo ne musika busisi teri atuukawo awatukuvu w'awatukuvu. Kakati nga olina okuyisa ebizibu byo mu kabona abitwale wa Katonda. Kati Yesu bw'alya ejjijji eryo ne liyulika bwe litibe bba eriraga nti kakati tewakyali watutuukira wa Katonda, kati twetuukira. Fenna tuli baana. Kati abasumba kye bakola bayigiriza abantu nti nedda tukyali mu sisitimu eri nze nkutuukire wa Mukama. Oba Bayibuli egamba nti kati fenna tuli bakabona. Kitegeeza bw'aba kabona yafunanga ekimu eky'ekkumi, kitegeeza nange nkyetaaga n'ono akyetaaga. Kakati awo waliwo obufere obugenda mu maaso nti kankutuukire wa Mukama, kambeere bulooka. Omukazi eyalwala ekikulukuto yamala nakyo emyaka 12 teyamala kufuna bulooka amugamba genda ewa Yesu owone. Yeetegeerera yekka n'akwata ekkubo n'agenda. Teri yamugamba nti kwata ku lukugiro. Lwaki bagamba leeta akadomola k'amazzi, kwata kino, kwata akatambaala, lwaki bakwasa obuntu? Omukazi ani yamugamba nti kwata ekyambalo kya Yesu? Ye kennyini kyava mu ye ne yeetegeerera. Kati bano babulooka betwagala okuba oba bulooka Katonda. Buli muntu ekikiri ayulikamu, buli muntu weetuukire wa Mukama. So kati twetuukira muntu nkusomesa ne weetuukire wa Katonda. Teweetaaga muntu kutuukira. Teweetaaga bintu kwegamba gwe kennyini. Bw'osoma Bayibuli, mu Bayibuli ne mu ndagaano empya tewali gwe baagamba nti wereeta omutemwa guno, leeta omutemwa bwe guno. Ananiya ne Safira baateesa bokka nti katutunge ekibanja tutwale ssente ku bigere by'abatume. Abatume si be baakibuulira, naye abasumba b'ennaku zino abanoonya ebyabo bamala kibuulira. Waayo bwena, waayo nafuna kino, nafuna kiri. Nedda, ebyo bye mwogera si bye bituufu. Ekituufu kye kino. Katonda yatuwa ensi yaffe era n'atuwa ennono ze tuyinza okuba nazo tubeere ku nsi. Okay, nga tuzzeeyo ku muvubuka ow'omulembe guno okwekulaakulanya, twogere ku kye tuyita confidence. Confidence bwe bukakafu omuntu bw'aba nabwo, naye si buli bukakafu. Obukakafu buteekwa okuba nga bw'olina bwe beesinze ku mazima. Confidence eteriimu mazima efa eggwawo. Naye omuntu buli lw'omanya nga tonafuna confidence walisoose kufuna the truth. Kyovola Bayibuli enyweza nnyo nti mumanye amazima, mumanye amazima. Kati amazima gakuwa confidence. Kati nga bino byenjogera neesunga omuntu ayinza okujja okunchalenjinga, twogere oba kimu kya 10 oba nsigo atuule wali nange ntuule wano, olabe confidence eri mu mazima. Kakati confidence webeesinga ku kituufu nga kya mazima, erabika era ezaala ebibala. Kati lack of confidence kireetedde n'obufumbo, obufumbo obusinga obungi, obutabeera bulungi, ng'oluusi omusajja alaakinga confidence. Okulaakinga confidence kireetedde abawala abamu okuyingira mu bizibu bye bataaliyingiddemu. Gamaze ebbanga lyemmaze mu kkanisa ekisudde abawala abalokole bangi nnyo ne bagwa mu maaso g'abasumba, ate ng'abasumba babasuula. Lack of confidence gyoyogeddeko, kubanga buli kye bakagamba kabirivinga dde eby'omwoyo, kyono kyaŋŋamba spiritual wange kyenzikiriza. Naye omwana babeera ne confidence ayimira n'agamba nedda, musumba ky'oŋŋamba si kituufu. Mukalire mu maaso mugambe nedda. Kati ne bino ebya prophecy era nze ntendeka abaana bange benjigiriza nti bw'okyalanga mu kkanisa yonna omusumba n'akugjayo ku layini n'akujja n'agamba Mukama ambikkulidde ng'olina ekizibu bwe kiti, omulimu gw'ondabanga ogugenda okuggwawo, abeera akuzannyirako katemba. Yimirira omukalire mu maaso mugambe pasita ogwanga omulimu weeguli teguvaawo. Tomulinda wadde eddakiika 2, salizaamu awo. Ne bw'aba nnabbyani awo wagambira nti omulimu gwo teguli, omugambe mine is there. Kati omuntu oba muvubuka yakugamba kyotayagala, awo wennyini ng'omutunudde mu maaso, laga obuvumu omugambe totya.
kati abantu balaakinga ekintu ekyo kati olaba okutya okw'omusonga kiddayo ku kiri nti omuntu bw'oba nga toli financially stable nga ne mu position mw'oli omuntu oyo bwe weetaaga ne bw'aba akujja ku mulamwa oyinza okutya okumufeesinga mu maaso obuzibu obusinga kati ekizibu ekyo kiri bwe kiti ku nsi kuliko abaami babiri abamu bayinza okugamba nti ye Katonda ne Setaani naye si bwe kiri Setaani tali ku ddaala ly'abo abaami ababiri abaami ababiri mu Bayibuli beeyigirizaako ye Katonda God ne sente Katonda versus money awo Setaani ku level eyo taliiwo era kakati omwami omu Yesu ayigiriza nti kirungi omuntu si kirungi kuweereza abaami babiri mulundi gumu ateggo you cannot serve God and money kati abaami bano ababiri kitegeeza nti bonna bwe mba njigiriza abantu okukulaakulana ngamba nti nga Mukama bwe yeetaaga okusinzibwa ne ssente zeetaaga okusinzibwa kwegamba abaami bano ababiri bonna tubeetaaga naye obaweereza otya kitegeeza era Bayibuli bw'ogisoma ng'ogitegeera abantu bangi abagudde mu bizibu olw'omwami ono gwe bayita ssente mu Bayibuli mulimu olunyiri olugamba nti with God everything is possible eri Katonda buli kintu kyonna kisoboka ate era mulimu olunyiriri olugamba nti essente money answereth everything nti money answereth essente kyekyokuddamu kya buli kintu kyonna ne mu lugero lw'Abaganda lw'olugamba ekirema ow'essente ow'enkata togeza n'ozinga kakati ebintu ebyo kitegeeza essente otegedde nti Mukama mwami ne Katonda ki mwami kati kyobadde ogambye ku abantu bano abawala abantu bangi omuntu yenna akukozesa ekintu olwa ssente era omuntu yenna asobola okufera olwa ssente ozifune ate era omuntu asobola okufera olwa Mukama bino byonna ebintu ebibiri byebakozesa okufera bw'onookola kino ojja kugaggawala bw'onookola kino ojja kgenda mu ggulu kati abo abaami ababiri bw'oba totegedde nga belief system yo tebuuse omaliriza bakukozesezza buli kintu kyonna kubanga totegedde kati lwaki Setaani wabimugjeemu kakati abantu abamu bateeka Setaani ku level kwatali mayindi yo toteekanga belief system yetuleetera okuteeka Setaani waatali buli kintu kyonna ne tukiwa Setaani buli kintu ekikutuuseeko n'okiwa Setaani yo belief system ffe waffe tukusomesa n'otegeera eriyo ebizibu by'ofuna nga si Setaani nga gwe obireese nedda kati leka nkuwa ekyokulabirako Bayibuli eyita Setaani emwogerako nti he is the ruler of darkness ye mukulembeze ow'ekizikiza darkness kitegeeza ignorance amakulu g'ekigambo ekyo kitegeeza the devil rules where there is ignorance Setaani buli waalaba obutamanya wajja n'afugira awali knowledge tajja kufuga era Bayibuli egamba nti abantu bange babuze people perish because they lack understanding they don't have knowledge kakati Setaani afugira awali ekizikiza afugira awali obutamanya buli kintu nga tokimanyiiko tokiinaako idea ekyo Setaani wajja n'aluulinga kati gamba singa omuntu agamba nti ekyo ekikutawaanya muzimu gwa sengaawo kubanga tokiina oli ignorant toyina kyomanyi olina obutamanya ku mizimu egya sengaawo kati Setaani ng'ajja akajjalo ekiro ng'oloota sengaawo
kubanga olina obutamanya kati yo omusumba nga taking advantage tolaba balose nze nakusabidde naye nga buba setaani buli lwalaba obutamanya bwajja buli lwomanyisibwa takwata. Kati nze nasangako awantu nali nsula awantu eyo wali ekawaala nga tewannakula nnyo waliwo ensikosiko omuntu najjanga we nali nsula n'aleeta olubugo n'alwala wansi n'ateekawo amagi n'aleeta ecupa za soda atanasumuluddwa n'amuteekawo n'aleeta akaveera k'omunnyo n'abiteekawo n'ateeka essente n'embirabira n'ebyoya eby'enkoko biki ebuntuntu obubugo ensiriba n'abiteekaawo. Kati buli muntu yajjanga ku makya nga ayitawo olaba setaani. Kati nze nenva mu kayumba mwe nali nsula ne ŋŋenda ne ŋŋamba weebale ne ŋŋamba Mukama onkoledde olunaku ŋŋenda okutunulira amagi nga malamu ne nkwata amagi ne ntunulira soda nga soda bamukolera mu Coca-Cola oba mu Pepsi Cola teri setaani akola soda. Kati ne mutunulira nga akyali sealed bulungi era bwe namusumulula bwe nti n'amannyo bwe nti n'apiisuula ne ŋŋamba awo kinkoledde nakwata soda nenywa omunnyo ngenda ogulaba gukyali sealed ne ntwala ewaka ne ŋŋamba afunye. Abantu ne batya nnyo ne bagamba banetotya kati laba setaani ali wano. Nze saalaba setaani nalaba magi ag'enkoko ge yabiise nalaba soda essente ziriko Bank of Uganda nagasiika nengalya ebyo byaliwo dda. Kati obutamanyabo tewali kyabaawo kubanga nina okumanya nti ebintu bino si setaani olubugo balujja ku mutuba ewaffe nakula ndaba emituba ng'era tukomaga. Naye kati okiriza nti witchcraft gyali okiriza nti eddogo gyali naye okusinga biri mu butamanya naye bannange era likwata atamanyi olimba maama kati osobola okuva eri nondogaaza ngenda kuleetera Godfather omumanyi mbeera naye mu jiimu eyo okakasa bannange ngenda musaba otuule wano atuule wane yesi yakamala okola vidiyo ng'agamba n'okugamba mugoberera Nyansesa yatulaze abantu abambala obukomo natugamba wabirabye Esther natugamba buli simanyi birimu level buli muntu akakoma kayambala abako n'omusamba gwasamirira era yagamba witchcraft gyali atali era oyo twalina nanjawulo n'abasumba balimba bantu bonna bali mu kategori y'emu bakutiisatiisa. Ekyono kyewaleese ekyokugangakanga kikulu. Yakamala n'okola vidiyo ng'atulaze olusozi oluliko amaanyi wano olwagako kati leka nkulage n'ekyokulabirako abantu bagenda kutandika okutya eno belief system abasumba gye baleeta mu ggwanga egenda creatinga abantu era ffe ekitugyeyo kyekino ndowooza Mukama ataasa ggwanga mu biseera eby'omu maaso. Eno belief system y'abalokole ejja nti musabira abantu ne bagwa mukola ki mukola ebyamagero abantu bagimodifyinze egenda ereesa abantu abamu nga balinga basamize nga bakolera ddala ebyabasumba. Nabadde ntunulira ono omwana Hassan Ndugga omuyimbi nga ali ku stage naye nga agoba emizimu atambula abantu bagwa bagweri abantu bayiika eri alagula obunnabbi ne bubaawo. Kakati ono n'omwawulira ku kine bana abasumba naye omwana okimanyi yali mu kkanisa nze nali mulaba nga babikola mu kkanisa ye atunula bw'ati yabeeranga ewaayiga ng'abiraba amanyi sisitimu nga bwe bagula abagwa amanyi sisitimu nga emizimu bwe gikaaba kati bwakaabya olumu nyina awantu we nnali naye ndaba teri lukuŋŋaana lwe naakalaba nga tebalanze nannyo lwajjuza nalaba mu kisaawe ky'ennabweru omulongo babiri yategekawo ekintu nendaba enkumi n'enkumi ekisaawe nekijjula entebe bazireeteranga naku trailer nga zijjudde obutebe. Kakati nenkugamba ngenda okulaba nga omukazi avaayo ng'abantu batandika okugwa emizimu gikaaba otwagazaki nga bwe byali ku Yesu otuvunaana ki ng'emizimu gikaaba. Mulongo Saala babiri akola ki? Kati mwe abasumba munaayogera ki nga ne mulongo Saala abikola?
munayogera kingasaninduka emizimu gikaaba nga nokyakaabya emizimu ne kiba ekikulu okyasuula abantu ebigo ne kibeera ekikulu bayibuli egamba okutegeera kyova olanziza ebbabuusa nti mutegeere asaninduka yagamba atya Hasani yagamba nti yezuula ye mwana wa misambwa tokiraba naye byali mu kukola olabira ddala nti fotokopi ey'omugenzi yiga nga bwe yasuulanga nga bwe yakolanga zasaninduka yajjako ne mu kyaki yange n'ayimba mumanyi kakati byali mu kukola yabiraba eno gye tubikolera alabye abasumba kati ogenda kulaba bulidi egenda okujja nnyina n'abasiraamu basheeka bemmanyi abasuula abantu kati ebigo nga sheeka oluvaayo bwati mu maka gaali eyo kyengera abantu nga bagwa emizimu nga gikaaba ate oli ose n'oyogera ku kintu ekyo twogera ku zino eddiini ezimeruka buli kaseera oziwulirako waliwo ow'obusobozi waliwo zaaliwo nga tetunnazaalibwa zaaliwo nga tetunnazaalibwa kati zo zogerako ki nzogereko ki kati ozitidde nze omanyi buli kimu manyi buli kimu naye omanyi ekintu kye bayita religion eddiini ekintu ekyo eba efuuse enzikiriza kyokkiriza kyonna kifuuka eddiini yo kitegeeza belief system yecreatinga enzikiriza kati ne boddira omuti ogwo n'ogamba nti omuti guno nze buli lwe ngutuukako neŋŋenda nfuna omukisa buli ku makya ne bukya ng'ogenda ku muti ogwo n'oguyiwako amazzi n'ogenda mu kibuga buli kyonoofuna mu kibuga ojja kukkiriza nti omuti guno gwe gwakikoze kati ezo eddiini ezimeruka buli muntu asobola okukola eddiini ye eba belief system oli gye yateekawo nti nze nsinza kino ate mu Uganda mulimu eddembe lyaki ery'okusinza kati abantu beetereddewo ensinza zaabwe bye bakkiriza abantu ne babagoberera kati nyina omwana gwendaba mu kibuga ndoza kati baaze batandika batono kati balinga bana naye abaana abo bakeera ku makya essaawa 11 ne baddira akakebe nga mulimu butto ne bayita amafuta babikopye eno mu basumba babanyagako ssente abasumba tebabawa kati bwe bakeera bo kennyini beereetera essente ne bateekawo obuveera awo ne bateeka obusente 200 2,000 5,000 ne bateekaawo kati bano abayitawo ne bamanya nti buli ayita wano akwata mu mafuta n'ateekawo ssente kati ogenda okulaba bambi nga buli babambi obukazi obunaku abantu abagenda mu owino ng'ayitawo bambi nga gyakwata mu tufuta twatadde wano ng'omuvubuka ono abeera asaba rwamashikobozindarama yakola baba makoshikaba ayogera ennimi mbasabira bafuna omukisa baweebwa omukisa mu kibuga bagenda okukola bagufune kati nga bwakuta amafuta bwati bwajugumira bano bambi bafala nga bagakwatamu nga beesiiga nga bateekawo ssente ogenda okulaba nga ssente ziweze eyo nayo nziba yazze abatabuulira njiri ali muku is a beggar street beggars basabiriza abataddewo strategic beggars yestage nze awantu awayita abantu abatamanyi abalina ignorance eyo kakati n'alyoka atandika obbakuŋŋaanyaamu ssente nga babirabira eri mu kisibo mu makanisa kati ekintu ekyo nze ŋŋamba bambi weegendere ku mulimu tomuwa ssente mwe mutusibyeko abantu ate ne gavumenti ero gavumenti ndoza mulembe gwa salawa buli omu ekuleka ne weesalira w'oyagala abo abantu baali badde tebakyalina mu kibuga bali mu kusabiriza lwaki tebakola okeera otya ku makya okukuŋŋaanya mu banno era mayindi ezo abasumba be baziratadde mu baana baleme okukola bafuuke bamasikini ku street mbu basabiriza oyogedde ku mafuta g'abanno g'oyita butto omukyala yankubira essimu ava Mbalala nga mukambwe muzibu n'akugamba oyogeza butamanya ago tabangako butto bwe bagasabira ne gafuuka amafuta kaakati era mu mbeera eyo yennyini
Ffe mu ddiini yange gye nsaba ey'Abakatuliki sirabangako pastor father ng'akyusizza olulimi. Tugenda mu kyaki ne tusaba mirembe Mariya ne tumala bulungi nnyo mu lwe tutegeera oba Luzungu oba Luganda. Oludde mu Kereziya teboogera Olulatini. Anti naye kaakati mu lwammwe luba lulimi ki? Ashara babababababa wololololo. Ate oyagala kumutwala. Anti okikoonyeko wali omanyi mba mbyerabira naye bw'okikoonako ne ngamba waayi katufune ne ansa ya kino. Ekyo nno nga kiwanvu. Banange kitubuulireko. Kati ne maama tonkubya. Otya? Waliwo kye bayita Omwoyo Omutukuvu. Naye abantu Bayibuli era emwogerako nti abantu tebamutegeera. Ajja naye tebamutegeera. Kakati olw'okuba tebamutegeera abamu buli omuntu lw'ayogera ennimi ezo bakiteeka nti oyo Mwoyo Omutukuvu. Ekitali kituufu, si kituufu. Kati Omwoyo Omutukuvu waali era nze nange yanzijula nakkibwako Omwoyo Omutukuvu era namukkibwako nandeetera n'okwogera olulimi olwo olulala era nsobola oddwogera olulimi olwo olulala. Naye wuliriza kati nga bwe mbadde ndwogera nti ribo shaka bazingalama yakoraba rebo shiko bozingalaba tusobola n'okumala wiiki nga twogera ebyo. Naye wuliriza kati ebyo bye ndi mu kwogera si Mwoyo Omutukuvu yanjogeza. Kati amagezi Katonda ge yatuwa gakulaminga gakwata buli kintu kyonna nga bw'okwata oluyimba lwa Kamiliyoni n'olukwata okuva we lutandikira n'olukwata. Kati n'abantu abasinga obungi bwe bawulira omusumba waabwe ng'abyogera ebyo ramashiko bozindala nga naye abikulaminga ng'amagezi gano gakwata. Olaba n'oluyimba olwafulumye waliwo oluyimba olutrendinga kaakati Shifura Ozambi kati abantu baluyimba balukudde dda. Kati n'ennimi ezo ogenda okutunuulira omuntu ng'ez'omusumba we bwe zitambula nga nazo bwe zitambula. Kati nze ntunuulira waliwo abasumba abali mu Amerika nga ennimi nga bwe basandalabaya nga noono bambi omusumba we Uganda nga naye kusandalabaya nga noono omusumba we Uganda naye asandalabaya ng'Omumerika. Kati obwongo bukuraminga mangu ekintu. Kati zino ennimi zendi mu kwogera bwongo bwazi buliriza obwongo bwazikwata ne bwenzuukuka mu kiro nzoogera. Naye bwe mbeera mu mwoyo ne nzijula omwoyo ng'ali kunze ng'ansaba waliwo olulimi lwenjogera nga nange sijja ddujjukira olukka kunze nga siyinza naddujjukira wadde odduddamu. Naye bino bye tuli mu kwogera by'otandikiramu nga tojjudde na mwoyo rikabasindoleba yokorima masikarabaya ebyo buli omu asobola obyogera ate tubimanyi. Kyogamba katagala kuvuunulire ojja kunsesa uffe ogambye mu Bakatuliki twogera Olulatini era bw'oleeta dictionary osobola okumanya ne balukuvunira n'otegeera lwa muggulu naye bannange lwa muggulu bamalayika lwe boogera kyokka ate bwe bakyalira Ibulayimu bayogera mu lulimi lwategeera. Bwe bakyalira gundi Saala era bamugamba byategeera. Bwe bakyalira Yusufu ogambye mwoyo yakukkako naye lwenjogera nga sikisobola naddujjukira zino nazikulaminga nasobola nti ezagundi bwe ziti gundi atogera bwati. Olunaku olwo lwali lukyaga orisivinga mwoyowo mpulirawo kaawo ng'ofuna olulimi olwo. Sitole ngamba kitubuulira kuba bannange ate ngende mu ekyo ndi muvubuka. Waliwo abavubuka abalala baali balokose baali bakolokokedde awo prayer palace yeeyo tuli wano ku Hanizi waliwo prayer parish. Kati bwe bajja ne tupanga benchi we twali e Kawempe ne tupanga benchi kati ne tugamba tusiibe. Kati nange ne mpanga bu benchi ne mbeeramu n'omulala bamuta Katongole n'abupanga omulala bamuyita
Gabriel naye n'apanga ne tubeera awo kati nga basaba naye nga nze sibimanyi nnyo bo ngenda okuwulira nga boogera basandala baya naye nga nze nsaba mpola mpola sintegeera naye munnange mba ndi awo ngenda okuwulira nga sikyesobola emimwa gino nga gizitowa ejazitowa ngenda okulaba nga ntandika gireeta amalusu ngenda okulaba nga ntandika okwogera kumukumu ebintu ebyo ne bitandika okujja netandika okwogera okuva olwo netandika okujjula omwoyo oyo gwe najjula netandika okwogera kati akomawo buli lwemba diple nga nnyingidde mu kusaba okwaddala ekyo kyenafuna at the beginning kikomawo ne okutegeera kwange ne kugenda nentandika okwogera ennimi ezo naye size zino zembadde njogera zino amagezi gange ge gazikwata nga bw'okwata oluyimba kati nsobola ozoogera nga ndi mutooyi nsobola ozoogera nga neebase n'agenda mu bwenzi azoogera okimanyi nti waliwo abawala abamu waliwo yangambu yakwana omuwala omulokole munamwogereramu ennimi nga bali mu kwegatta kwegamba bakifudde kyajjenjeero naye kaakati okusandala baya kuno kwatandikirawa kwatandikira ku lunaku lwa pentekote yesu yali yakagenda mu gundoza nga bayisewo bennaku 4 oba 5 okusandala baya nekutandika omwomutukuvu najja n'agwa ku baaliwo 12 baali mu kizimbe ne boogera ennimi ez'omuliro ezaki ne boogera ekito bwekyali nze simanyi lulimi nga nawe kenyini tomanyi kyebitegeeza naye waliwo abeefuula bazivuunula nawulirako omusuma nga ali wano abyogera omulala ne yeeteeka wali nti nzivuunula kubanga era kati nange osobola obyogera nentena riboshima kabazandala mukama agamba mwenenye rokoboshika bazindala bwe mutenenye mugenda kufa olwo sivuunudde bagezi nnyo kugambye bagezi nnyo mufere nga anakufera kati gana amazima tasobola gakugamba nti amagezi gakuraminga ekintu amagezi gakwata ekintu mulikyo byonanditiimu gwe nga ndi ku saidi ye naye wano twawukanye lugamba ati nagambye nti omuntu tasobola kuntegeera okugjako nga okwesyoninga weebuuza ebibuuzo gwe kennyini nogaana ekino kyenkola kyavaawa kiragawa era ensonga lwaki nze waliwo we nalokokera abaali bazoogera nga baguyita mwoyo nakati bazoogera tewali kyebakola kati ozikiririza nina omuntu gwe mmanyi mulema amaze mu kanisa emyaka 3 azoogera n'amafuta bwe gajja n'agwa wansi netawonanga tavanga ku miggo ozikiririzamu ennimi ezo oba tozikiririzaamu kubanga ozenga ombulira chipusi oba ebintu ebiri diipu ku ddiini yammwe y'abalokole ebyekifere ennimi zino ozikiririza nzaawudde emirundi 2 nkwotinge bulungi ziri ez'omwoyo ezo sizinaako kontrol ne wano wendi ayinza okukka ne zijja nenkaaba amaziga nenjira byonna nengwa wansi leero wazze oli mulala oluusi manyino bayinza n'okundeka mu kyaki ne mmalamu essaawa 4 nga nze nakakase nga omwoyo yanziseeko nga ndi mukuwugiramu ye ekyo siyinza nakyogereramu kijja kitya oba kikyamu ekyo ngendo kivaamu nga mpulira nze nantowolokose naye njogera ku zino zenjogedde zokyusa zoyogeraga ozoogera ku lw'amagezi go ezo zenjogerako ezo omuntu asobola ozifereramu naye ziri waliwo omwana yangambye nkubuuze bebebaderealidde nti mwabalokole eva mwoyo ajja wammwe mwe buli kiseera mwe mukyalirwa mwoyo eyo no topiki nga nene eyo kakati no kalino kankubuulira ate eno topiki ebampya buli kintu kyolaba kyonna kiriko omwoyo eyo topiki tugigire tujja kufuna programu kubanga kankubuulira ate leero asharababababa okay abasakadde Ntokea Uganda basangibwa wali emengo
bakola ku mannyo bw'ayagala okutereeza balina braces ku bbeeyi ennungi ku $5 gokka basobola okukolako n'oba nga ofuna smile ennungi etali yakukaka era bw'ontunuulira bulungi ennyo ebintu byakyuseemuko smile yeeyongeddemu naye kale ndi mu kunoonya wano namba yaabwe aba Saka Dental Care Uganda bakugamba nti kyabuvunaanyizibwa nnyo okugenda nocheckinga ku mannyo go n'omanya status mwegali buli luvannyuma lwa myezi 6 era bagamba nti ne waba mwana mutwale bamucheckinge ku mannyo tekiriimu sitaani bagamba services zaabwe zabwerere okugenda like n'omanya consultation waabwe wabwerere tebagenda kujjako ssente naye bagenda kukubuulira buli kimu ku 0702050201 ogenda okufuna bannaffe aba Saka Dental Care Uganda ogenda okubasanga wali Emmengo we bali kakati wano we tuli ku Honey's Chicken Kibuye emmere gy'olidde leero eryeti olidde enkoko ebadde ki kale banaffe aba Honey's Chicken wane Kibuye opposite prayer parish otuukawo ogenda kuba obalaba balina ebintu ebirungi balina olusaniya Hanifa yangambye lwe tukomawo tugenda kuli olusaniya wano yes balaba olusaniya lwamwe so bakola ne deliveries bakubireko babanoonyeko bagenda kubanga bakutuusaako buli kyoyagala naye programu ya leero twongereyo oba tumaliriza twongerayo kamu uzaayo kamu ketusingaala nange obudde bukyali oli muyaaye notumye ekintu kyotumye nga kirerekyo ebintu bibiri ku muntu omu omuntu oyo bw'otawe bw'ayinza okubookya amagezi gamusukulumyeko ne gasipaakinga bwegati ne gasipaakinga kyobola tusanga baprofesa ebiseera ebisinga nga balinga abavuddeko ng'ebintu bye batugamba tetubitegeera kati naawe mbaase tugera tukokubanga tetukutegeera ng'ate bw'otegeera tudde ku misango giri gye wakoze ne balyoka bansindikira message empitirivu Judith omusajja wuune Judith omusajja wali bwati Judith omusajja ono wamugjawa Judith otusubyako omusajja ono ng'osabula abasula kakati ate ebyo byatandise nti naye lwaki oyogera ku baleeta emisango naye otwogera ate ku bano abatusiima nga basiimye ennyo eno puroguramu gyewakajjako yalaga baafidde nenjogera ku bakyala abantu bakomentinga bagamba kwasinga tetulabanga naye abakusiima mbakugamba Mrs takugamba Mrs ng'abantu waliwo n'omwami ali wa Namayumba eyo by the way twabadde tulina omukubiri ayagala okukolako puroguramu naawe ng'atudde wano oluddako muleete